Olunaku lw'eggulo lwe gwaweza omwaka mulamba Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale bukya bakwatibwa mu Riverside Hotel mu ggwanga erya Kenya bwe bali bagenze okwetaba mu kutongoza akatabo ka munnamateeka Martha Karua. Bano oluvannyuma lw'okukomezebwawo kuno basimbibwa mu kkooti y'amagye era bwe batyo ne baggulwako emisango okuli okuseketerera gavumenti kw'ossa okulya mu nsi olukwe era ne basindikibwa mu kkomera e Luzira. Bannakibiina ki People's Front for Freedom olwaleero bajjukidde engeri bano gye bakwatibwamu gye bagamba nti kyali kikolwa kya kuwamba ekimenya amateeka. Tuzze okukungubaga kisookera ddala olw'okuwamba mukadde waffe Dr. Kizza Besigye okumala omwaka mulamba. Kyo tetuyinza kyegaana nti kinyize eggwanga n'essekunyiga yenna. Okusinziira ku Elias Lukwago akulembera ekibiina kino ow'ekiseera basiimu nti Dr. Besigye akyali mulamu kubanga olukwe lwali lwakumumiza mu ssu. Abaakulosinga okuva wano okugenda e Nairobi ne bamusanga mu Riverside apartment, ekigendererwa kyabwe kyali kyakumutta, tekibangako kyakumukwata ku muzzeemu. Kyokka natabukidde essiga eddamuzi eryalumiriza okuba nga likozesebwa gavumenti okuma bannayuganda eddembe lyabwe nga bwe guli ku Besigye ne Lutale abaaganibwa omukisa gw'okweyimirirwa ne batuuka n'okugaanibwa omukisa gw'okufuna obujjanjabi. Oyo Justice Comfort Kanya yagamba Dr. Besigye otukiza ebisaanyizo byonna ebya bbeeru, bonna bakweyimiridde balungi batuufu, oli senior citizen oli kino naye nkumye bbeeru. Wano we basinzidde ne balangirira nga bwe batongozza sabbiiti ey'okusabira bonna abaasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi nga tebasosodde mu kibiina kyabwe. Wiiki eno yonna yakusabira Dr. Kizza Besigye era nga buli omu tumusaba w'oli mu kusaba kwe wekka okuwawamu bannaddiini mwenna ab'ebyobufuzi n'abaani tusabire Dr. Besigye ne ba political prisoners abalala bonna si Besigye yekka. Akuutidde bannabyabufuzi okuva mu by'okwerumaaluma wabula balwanire wamu okulaba nga abantu baabwe bayimbulwa. Olutalo olw'okununula ba political prisoners, olutalo olw'okwerwanako ffenna lwe luba lubeera ku mwanjo mu campaigns zaffe. Bano era basabye Ssaabalamuzi Owiny Dollo n'essiga eddamuzi okukomya okuzinira ku ntoli za gavumenti. Omwaka mulamba nti Dr. Besigye mpozi okujjako ekyokugamba tuve mu General Court Martial tudde eno naye era byonna geegamu tetufunanga mulamu. Naye application zonna ne zigoba kino kyonna ne kikolebwa ne tukolebwako effujjo erifaanana bw'etyo ekitongole ekiramuzi nga mulamula oba nga mutulugunya. Baagala ekitongole omwegattira bannamateeka ki Uganda Law Society okusituukiramu okugatta eddoboozi mu kulwanira eddembe lyabo abazibasibwa olw'ebyobufuzi. Ewali rule of law balooya we muyinza okukolera, ewali rule of the jungle toyinza kupracticinga amateeka. So balooya baleme okugamba nti tebinkwatako. Balooya abasinga obwavu baali ku mulembe gwa Amin. Lukwago alumiriza nga bakulembeze mu mukago gwa East African Community kati we basse ekimu mu kutyoboola eddembe ly'obuntu nga n'ekyasembayo kye kya bannansi b'e Kenya Bob Njagi ne Nicholas Oyo abaawambibwa oluvannyuma ne basuulibwa ku nsalo ya Uganda ne Kenya e Busia. Ruto ne Suluhu bw'ogenda ne Bakagame n'abalala ne Basisikedi n'abalala batutwala ng'abaddu baabwe. Tuli mu buwambe. Wano bategeereza nga bakwataganye ne bannamateeka okuva e Kenya ne Tanzania okulaba nga enkola y'okugoberera enkola y'amateeka tetyoboolwa. Bakwataganye ne ttiimu eziwerako Kenya y'Abatundu Lissu, ba Martha Karua Kenya, Tanzania Abatundu Lissu, Kenya ba Martha Karua n'abalala. Tusaba twongere olujegero dunyweza twejjeko koligo lino mu East Africa. Oluvannyuma boolekedde ku kkomera e Luzira okukyalira ku Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale. Nga wayisa akabanga bakomyewo era Lukwago n'atubuulira ensisinkano yaabwe bw'ebadde. Bakkiriza abatonotono ne tugenda ne tusaba naye abasinga babalemesezza okuyingira. Ttiimu yonna eno nga bwe mugiraba abakulembeze tebabakkiriza abasinga kuyingira. Okusinziira ku Lukwago, Besigye aliko obubaka bw'asindikidde bannayuganda wabula bakulira amakomera babulankanyizza. Era Dr. Bwandiise nga yegendereza agamba buli kye mutaagala kyonna kiveemu. Bw'amaze n'ayita musajja bamuyita kuyikiriza n'abumukwasa agende ayokyemu kopi abutuddize. Okuva olwo kuyikiriza yabuze tumunoonyezza
tazzeemu kulabika, tuweereza ababaka bonna bamuyizze, mwami kwekiriza abuze n'obubaka obwo. Besigye ne Lutale basuubirwa okudda mu kkooti enkulu nga nnyo omwezi ogujja okumusomera emisango egimuvunaanibwa.